kuba kati nze nganze kuba bw'oba avudde ekitegeeza tewabadde kuba ekiraga nti munnaye yabadde online dating kyemwabaddeko. It was online dating gayo wabadde tomulabangako, right? Ndiki? Yabadde nga online dating kikiba nti it was online dating ko wagambe gayo wabadde tomulabangako. It was your first time okubanga omulaba mubadde nga mwogera. Sibwe kiri sibwe wagambe kozi wabagambye mbo abantu bajja ne batukwana mu social media handles zaffe bangi nnyo mwana bo bangi bakwana kati tuyinza kuŋŋamba nti oli perfect mbugwe ebbanga lyonna tomitingangako muntu gw'otamanyi ate oba omumanyi otya nga era osobola kumitinga muntu n'omumanya naye nga mbadde mwogera for a while tubadde twogeranga nga twogera bulungi nnyo nga tewali buzibu ne tusalawo tusisinkane tulabagane tulabe omuntu gwe twogera okitegere njogera n'ani ono nga mulabe face to face so the guy wanted to rape me. I refused, so that's why he was strangling me. Noza bamanyira gula bamalaya abo kati ozayanonize ngeri gakiŋŋambamu ng'alaba size gundi zange ati ate naagala akozesa force kwanza namugenze ngenda waka kasita nkulabyeko nina kinjagala kukola naawe kuba nkulabye leero so n'abantu abaagala okubeera bonna mubeere couple. There's no way I can sleep with you today. No. So in all places lwaki yakuyise waka wuwe tewafunyemu kwekengera gamba nti oba anything can happen? Nze mbaseekengera kati ate nze omuntu gwe saabaddeko na kirowoozo nti asobola okunkola ekintu sisobola kwekengera kuba abantu bangi tetubamanyi tubaddeko nabo mu mayumba gaabwe bakyali baffe n'akuyita n'akulagirirayo n'ogenda oba n'omuyita n'ajja nga tebatutuganga that's oli mutujjo naawe naye nga mwasinkana ku online bintu bya online nze yankwanira ku TikTok yange nze TikTok yange omuntu yenna asoofuna ennamba yange abantu bangi era ennamba yange bagijja ku TikTok. Okay, so kati bwogerageranyi like kibadde kitutte like 3 months 2 months okubanga mbadde mwogera in that period gyogamba nti ebadde nnene nga mbadde mwogera badde kitutte like 4-5 months naye nga ndaga taliiwo nti ali wa mu America naye nangamba nti Nigeria nati nesitakifaako nengamba egeyo ngyabadde mu America ayinza okuba yessa omunnyo nga bali okitegera kuba Nigeria mbamanyi nange era ng'owulira n'enjogera naye ng'owulira si yeemu nga bwe bamanyi ofoojinga nengamba waayi kanye ndaba omuntu ono kasita nnemeddeko sirina kyakukola ndaba tewali buzibu. Kati mwasinkanyewa where exactly? Waliwo apartment bagiyita Moonlight eriwa esangibwawo Naalya. Okay, so you reached there at what time? Nagenze essaawa zange 2 olw'eggulo naye okuba kale alina ekintu kyabadde akola awo nze saakiruukiddewo ekiriwa nti nga bwe naaba tulina okusisinkana nga tanga emisana nga ndaga ali bizebizemu ali mu shopping ate nga ndaga yakadda ali mu kukola kino ati we twalina omumiitinga nga tulina omumiitinga emisana n'ambuzaabuza then n'aŋŋamba jangu ntuuse ewaka nga 5 ekiro ne mugaana edda sigenda tambula kiro okitegeera oba okooyo obudde bugenze tulabagane enkya tukola olwe twalabaganye era yampise kiro naye nga era yagezezaako sembeza ku ssaawa nalabo ng'obudde buzibyekirabika kuba kati nze era namugambye yine ng'obudde bugende infact nze namuweza message nemuga WhatsApp nyawo n'olwaki yayagala kumpita kiro ninga yamanyi kamukondeko ndabe nangamba ngenda kutuuka baka mwana wazabadde nga ssaawa 12 naye nga leero obudde naye nga buzibye era anesita kirowoozaako ate bwekitegera nenkivaako kati neziwera 2 neŋŋendayo ninga wayi kasita zina 2 bukyali ate era nga nina ekyo ekirowoozo
era nga bintuma kantu ngamba kaso de zikyali bbiri nenga sina kiri nti agenda kunkwata nedda nenga just njogera nze mu mutima ngamba kaso zikyali bbiri bantu bakyatambula okitegeera nenga simanyi na lwaki wali ofunyeko ekyebikiro naye nga totegeera nasiba nze nandi cold kati we yampitira nayambala olugoye olusooka nenfuluma enkomawo munda neŋŋamba olugoye nedda wabadde nga agenda kadeeti weebale nnyo kumanyagana n'omuntu kati era kumanyana n'ekintu nga kinaabaawo nayambala engoye ng'emirundi 3 nemmala nenzijjamu nengenda ku supermarket nengulirako okunywa nentuula neŋŋamba kanywemu kawayini kange neebake nze bwentyo nankubira naga where are you don't be hungry jangu munnaye wadde binkutte koze owaaye kaŋŋende byebyo so kati to an extent okuba nti ebbanga eryo lyonna obadde oyogera naye omusajja n'omuwa omutima gwo kuba si kyangu okusalawo okugamba nti ogenda olaba omuntu mbadde mwogera bwogezi ku ssimu si kyangu kumwesiga kino gwenga gwekawuza kyakwadde kyakuyiga kikuba ne mu statement zo zewakoze wagambye nti kyali kakize kibawa badde abikazisi abikola abantu ab'enjawulo nze nayigayiga dda nze mpambanye mwana byendabyo ebisingako n'ebyo oba okitegeera tetugenda kukolagana n'abantu nti lwakuba mulimu abatujju ate tunaakolagana na nsolo oyo just mutujju just oba olina kwebeereramu n'okukuba twalabe nti yakukubye n'akugwa mu bulago nga omusajja yantuze nze nadde ŋŋenda kufa kyoba omanya nga ye akufokasinga mu bulago nga watuga kati Anita when we look at the conversation gye mba mwogera naye yalaga nti you guys mabadde muli in a relationship yabadde eraga nti tuli mu kwetegeera bwe tunaamitinga tulabe bwe kinaabeera oba tuli nga bonagana omuntu let's first be friends naye nga mwogera I miss you mu conversation manyi muntu mba temuna meetinga mba mwerimba kyokubuulira oba omulimba naye bwakulimba paka lwe mu meetinga sobola okufuna ekituufu awo ninga twadde twogera bulungi simusabangako yadde olwataano sikolanga ki sigamba nti no yampisi nangamba nti no sente oyagala mmeka okwebaka naawe nedda kuba conversation zange zonna nzinda gye twatandikira so kukukuba abaani abakutaasiza okusobola okuba nga adduka and of which video gye bakutolabye nga woobeera waabeera oba goli 5 from here wabadde 5 from kiwaabeera kati nze yalabye nkubye nnyo enduulu nakuba omugere kuba nabadde nnwana kufuluma nga tayagala nfulume nennerwanako nnyo ndwe twadde tulwana bwe nesindika mu luggi wabweru paka we natuusa oluggi ne beggula nensoosaayo omutwe ng'akyalwana kusika magulu then wavuddeyo neibomu ajja n'abuuza kiki kikyawo kwe kutya n'addayo munda nga ndi wabweru naye ng'essimu esigadde munda n'ensawo nendeekana nemunaapa ensawo yange kati ninayita poliisi kati n'essimu kati awo yampadde essimu wekwata kamera nemukwata yabadde ajja kunkuba nemmulikodinga awo n'addayo munda negalira. So did you contact the police after so that muna asobola okubanga muna yakwatibwa oba wakiri civilians just like that? Nze nayise bantu just ne bajja ne banzija waawo nze nadde sinnamuwaabira njagenda muwaabira naye ebintu bya poliisi nze Kampala yantama bitama bakooya togenda ku poliisi kugulawo case nino giggulawo olwedde gyeri olwedde gyeri so wabakwadde reference of course ate sigirina bakwadde reference ate togirina kyeki ngambye lwaki ate sigirina era njirina okay annaki kibi nnyo naye munendooza kyakwadde ekyokuyiga kyakwadde ekyokuyiga kubanga
omuntu ng'omumanyi mwogera bwogezi ku ssimu nga tomumiitingangako kiri risk. Naye nga ssebo nkuwulire abantu bangi bamiitinga abantu be batamanya. Abaana abawala basiibeeyo mu bizimbe by'abasajja kyenyinza okunnyonnyola nga tamulabangako. Kati gwe abeetunda olowooza bakola bati babayita waabwe. At least wandimugambye nti omanyi munnaye kale atumiitinge in the open place. Oba omukwano gwabadde gukuli bubi. Kati gwe kankuwulire omuntu ng'onoofuna ekizibu you cannot think, I'm telling you. Oba ng'onoofa tosaagamba nti kaŋŋenda eri sigenda gendayo ngenda kufa era gy'ogenda kubanga olumbe luba lukuyita. Gwe lwotegedde nti ogenda kufa lwaki oba ofuluma n'ogenda emmotoka nekkuba nga bategedde nti egenda kukuba. Sobola tegeera musajja. Kale kibi nnyo naye nga mbadde njagala nkunoonyeeko tukoleeko interview naye maama. Kasita olwedde nkuwuliddeko ebyo naye nze nakoowa kamera. Nze weebyo bye mwalabye ngenze ku live to find people to rescue me, of which they did. That's all. Kale naye nja kusaba bw'oba tufuddeeyo okuba ekifaananyi ka reference ako okampeeko kiri oke oba kulwaki sekuwa kifaananyi kya musajja oba kyoyagala anti ekifaananyi okimpeeko ekyomusajja ompeeko ne ka reference aka ekifaananyi ka reference mbadde sigenda kakuweereza taata wange lwaki oba kubanga bino ebintu ebya poliisi ono omusajja nze saabitadde mugundi mbuno biri byakuleekaana njagala bikola mpola mpola ategeere nti nno si byakuleekaana. Omuntu bw'omwetegekera tasobola kusobola. Banzi badde manyi baafunye ka reference okampeeko. Nkiina mukwano nkiina naye kati lwaki ate mba nkikuwa blaza. Ngikozese ku gundi. Kuki? Nyinza ogikozesa neyamba kimuganda.